ba promoter bakoze federation naye kigambibwa nti federation ento eri mu mikono mituufu ate kya kigambibwa nti abantu batandikiddewo ddo gikubamu ebituli bagamba it's a political thing. It's somehow attached to the politics of the country. Federation yakulemberwa omukulu Abitex Promotions. Naye okumeruka kwayo abantu abamu tebakkirizana nako olw'ensonga nti it was a short notice. Kyazze buzzi ne bakola federation eno mu bantu ab'enjawulo a few individuals eya promoters ompe ku ndowoozayo tuzeeyo wa Kenzo oba katono Kenzo party 2 kuba kigambibwa nti ali emabega wa federation ey'aba promoters y'omu ali emabega wa federation y'abayimbi. Desh twala wa industry kino. Waliwo ensonga ezimu z'otunuulira nga ziringa oba ezaagala okuteeka industry eno wansi. Kuba kati olaba badijje waliwo ekibiina ekyamerukawo. Bapromota nabo baba batandise ekyabwe. Kati ne bano bapromota abatwala music mu zaayi nabo ogenda kwekanga nga beekozeemu omulimu. Basauda nabo nga bazze bakole ki? Bakole yaabwe. Bazze bakole eyaabwe. Naye nze kyendowooza nti engeri omugaati guno nti munene buli omu asobola okulyako. Buli omu asobola okulyako. Anti okulyako weekulidde ne industry kigirekawa. Tutunde nti lwakuba buli omu ayagala kulya ku mugaati. Already tulinga abaagitunda edda. Kuba okuviira ddala ku bannamawulire paka ku stakeholder wa music asembayo federation zize zimerukawo. Ejjawo yaffe eri kuki? Ejjawo baŋŋamba ey'abannamawulire balina nanti ekisanja kinatera okuggwako. Tulina okulonda okujjaawo mu maaso ne campaign zireka zinatera okutandika. Naye ate waliwo era ekibiina ekirala ekiriwo era federation y'abannamawulire. Kati ate ne bloggers naye eyina eyaayo. Eri abakulembera all access yeriwa ba bloggers. Bebo aba bloggers whereby omugenzi we yagendera bali mu nteekateeka za kulonda. Simanyi oba balonda ngenda kukolako follow up ndabo babalonda. Naye nga kyekuzayo wale nti kino ekintu kiringa ekiriwo nti okuteeka industry wansi. Kitegeera. Cause essaawa zino tulwanira ekintu ekitono ennyo kyokka ng'omugaati muki? Munene. Bapromota bavuddeyo bano tebakkiriziganya nono kyayogera. Tunaba tulyawo nga nene. Kitawanya bapromota bano. Ekitawanya kuba tulaga nti bali wamu. Then all of a sudden ogenda okulaba onaasuna munne onaakuba munne. Ekitawanya bapromota bano mulyo kasente. Kasente kozi buli omu bw'agenda n'asika ateeka mu nsawo ye. Okitegeera. Abagulizaako munne bw'agendayo ng'asiiga ono akasa. Nti nze wale bwe ŋŋendayo bwe ntuukayo mbagamba oyo mubi tezigenda tutuuka muziwenze. Nga n'omukyala akwata ng'akola ki? Ng'abawa. Naye maama babaziga tebalaba bagoberera tebatulaba nga nanti wano waliwo omuyimbi omu yagamba mu kujja beegonza. Kitegeera. Wano mu kujja ku approachinga bakuleetera gundi nga naawe olaba nti yakola ki? Yakuyamba industry. Concept. Naye obuzijjayo bwe buti buli omu ng'ateeka mu nsawo ye. Weyaba nja kugamba ngenda kujjukizaako emabegako DJ omu yayimirira ku TV station n'agamba nange nze kulya ku ssente za gavumenti. DJ? Yes. Boldly enough n'akyogera? Yes. Twalina shani n'akudira mu statement. Naye yagamba nze kulya ku ssente zaki? Za gavumenti. Kozi buli omu alaba nti kiri awo kyeyonoonere. Okitegeera. Nti nange nsobola otwalayo proposal yange ne bakola ki? Ne bagibayinga. Bwe ntuukirira omukulu Edirisa Musuuza ne ŋŋamba nange nina abapromota abatambuza music wansi. Nawo tubadde twagala tubakonsideringe. Tegeera. Ne ba vendors bano abatunda ebyokulya mu events nabo baagala nabo bakole ki? Bagende. Mama federation. Buli omu alaba nti guli mulyo. Tebatunulidde results zigenda vaayo zigenda yamba kwa ba musician banene kufuna copyright. Na industry. Buli omu alaba nti kati waliwo omulyo. Buli awulira statement maama alima gye yakoze n'agamba bafuna ssente buli omu agamba okay. Ekitegeeza bafuna naffe katugendeyo tukole ki? Tufune. Kati bapromota bano ekibatawaanya ssente na ego. Nti ono bw'agendayo agamba omukulu nti abo bayaaye. Tebakyalina maanyi bagwako kati akati gundi yakayina.
okitegeera ono naye olutuukayo bwazirya nga bano abakuba enkokola nga bano baddayo nga bagamba ffe munaye lwaki abantu bwe bamu betulaba mu cases zino eno tunuulire ekiri ku federation y'aba promoters they are the same faces we've been seeing all along. Kankubuulire nti faces ezo zakola legacy emala nja kugamba mu faces ze nalabye mwalimu Abitex mwalimu manager Mutima mwalimu Douglas Lwanga those are the shouting names zetumanyi wane zitegekanga ebiki zitegeka ebiki ebivulu nti street jam ya Mutima nti Abitex ayina ebivulu bye byategeka nti Papa Pate ya Douglas Lwanga ekola nti kakati baneno bazinkulubusa abali wansi wabano amannya gano tebaga consideringa tegera kyovula bo baba balina zibanga mpeekera balina kugira mabega gani gabali okitegeera ekiba kivuddeyo kyonna kyemukola ki kyemugenda nakyo kyovula omusajja omugezigezi nga Nobert event yatolokamu n'ayagala abakubise pepa waaka era bwe bamulaba ne bamugaa asooka ojje jangu tuddemu buto tukole ki tukwatagane tudde kati nga asinga okwogera wano essaawa zino yakola ki yayitawo kyovula Kyenje yavuddeyo n'atugamba ebyo byonna byeyakoze eki byeyatugambye naye ate ojja kwekanga Kyenje ajja ssanga yalimu nalaba kiripu eri nga mwali sigambe nti Kyenje ajja ssanga Abitex amugambe ono omusajja w'amaanyi nnyo naye essaawa zino ng'akola ki ng'amukuba ekyo nakyo kisobola okubeera mu layini emu nti wabeeyo abakirwana n'abakiwagira tegera kati ne baleetera abawagizi bano okweyuzaayuza tyabo basajja babi kitegeera nti mu industry eno mu politics wabaayo abakirwana n'abakiwagira ebanga debate kati abakirwana ojja kwekanga nga waliyo abakirwana mu butuufu nga waliyo n'abakirwana mu bukyamu nga bo bali ku payroll basasulwa nga bwavaayo n'akola controversy eyo n'agamba abo babi nnyo nga bali baga okola mulimu gw'amaanyi era buli gwenda byakuba enduulu bamaliriza ne bamusembeza okitegeera nti lwaki akuba enduulu eyo tebavaayo ne batugamba nti bannaaye ono obuzibu bwe buli bwe buti naye ogenda olaba abadde akuba enduulu yali wano eno nja kukuuzayo ku federation ng'etandika olaba abantu bakubanga enduulu abo bakyamu abo babi naye abasinga ogamba nti abo babi essaawa zino tebava mutundwe babeera ku kido kya mukulu okitegeera kati kyekimu industry tugiziika olwedde era munaye tulinga abagiziika kuba omuntu omu ayimiridde mu makkati g'abantu miliyoni 2 yali eno ku bapromota ku federation y'abapromota yali ku y'abayimbi yali ku y'aba DJ y'omuntu y'omu ate nadda nasididinga naddayo ko ne kuuma oba baagala tubeere bwe tutyo nga tuli disorganized waliyo abakifunamu nga tuli bwe tutyo industry disorganized yes na industry disorganized kyobola buli ayagala okujja okubaako kyatereeza weekanga kiganye I want to be corrected tetutunuliranga lwaki kitegeera wabula tutunuliranga nnyo ebiba bifudde tegeera lwaki kifudde buli wavaayo omuntu n'agamba nti kino ne kino ne kino ne kino era ofundikira ebigendererwa bye mu bbanga ttono nnyo tuba tetukyamulaba njagala bwe tuva wano ogenda olaba emesagi ya Sindi gye yakoze ng'ali ku YouTube channel eya Gospel Live alina statement gye yakoze ng'ayogera ku talent yagambye labels zino tezisayininga abantu bali talented zisayininga abantu nga bamuswaba ekitegeera baliyongoyongo bamukozese buli kimu kyebakola ki kyebaagala ojja kwekanga bwe tuddayo nti abali talented balemereddwa nnyo ekisooka babakonsidaringa nga ab'olugezigezi babeera principled okitegeera naye baneena ab'oluyongoyongo
bakimekinga okitegeera kati kyekimu ne music industry yaffe ne federation zaffe zetulina essaawa zino nti waliyo abaagala okufunira mu kwesirwaza. Desh, is there any politics somewhere somehow? Nja kunterezaamu kuba kimu bibiri politics are the industry. Kimu bibiri politics. Is there any politics anywhere? It's not politics. But tetwagala nnyo kuddamu kutondawo Kyagulanyi mulala. Twagala kuddamu kutonda, tebaagala kuddamu kutondawo Kyagulanyi mulala. Wawulidde Kazito. Ono ababonyaabonyezza nnyo. Kati ate muleete Kyagulanyi omulala. Kyova olaba tuba tuti. Yuga. Tuba muli ato nga liyo. Aganaga. Ono bw'abeera eno olinga ali eno ono ng'akubuulira. Kati abatifujjirira bo banyumira naga okay. Naye abaana bakifunyemu. Kati abaana bafuna ssente. Kati awo Kyagulanyi talina waagenda kuva. Abaana bakifunyemu. Naati bw'ofuna ssente ng'osirika. Ate osobola okuba omugagga. Nyina pulezidenti gwe nalabe yasirika. Osobola okuba omugagga ng'okola noise. Era abalina ebizibu ebitonotono bw'osanga nga bakola noise. Teriyo mugagga akola noise. Ate teriyo mugagga yeerangira ati nze ndi mugagga. Abeereeyo ng'asiise nga mwe muli eno mumwogerako oyo nno yafuna ssente. Oyo nno yafuna ssente. Nga mwe mumusanga bwe mumusanga nga wafuna ssente nga naye si byangu leero mmwe si byangu. Ye abeera muli mu mutima ng'agamba laba bano. Tuve wano. Asibula abantu. Abalabi ba Delta Force, abalabi ba Delta TV, emboozi zino osobola ozisanga ku YouTube channel ya Delta TV. Oba osobola okungoberera ku mitimbagano gyange gyonna bampita Desh Kalisa. TikTok okikuba. Wonna. Era clips ezimu osobola zikuterayo awo ku TikTok maaso. Amanya bampita Kalisa Desh. Asoose okundaba wano eno osobola okungoberera ku mitimbagano gyange gyonna. Wolaba gaya ayambadde expensive shades. Twaleere. Yoyo yenze. Guys, we've come to the end of the show. Thank you so much whoever has been watching us live. Mwena jembade Ebituli ebyenjawulo. Banange mbagalisa weekend ennungi nga bwe tugigenzeemu nga tuli balamu tumaking sure tugivaamu tukyali balamu kikiriza twekuume. Mwena abavubuka abali mwekuume, abadigiza abali mwekuume, n'omuntu wa bulijjo ali eyo tugenda mu weekend ey'okubiruka amasejjere ey'okweyagala tugende n'obwegendereza ate twekuumire ddala bulungi nnyo.